Left mbele. I think a gentleman is like any other club. When you come to relegation zone, you have to fight it out yourself to come out of the relegation zone. It is not good to play in the big league, but there is nothing you can do if God decides otherwise. Because now, as I came in the team, it's a bit too late, but it's not late until it is over. Kyogerako nnyo kubanga sinze omutuufu okukyogerako naye ndowooza bwe kibanga gye kiri kibi nnyo omupiira gwa Uganda enyinza okyogerako nti abasambi b'omupiira baleke abantu bakole ebyo aba bulijjo naye omuntu ali ku mulimu simuwagira okuba nti yenyigira mu bintu ng'ebyo kubanga abakulembeze b'amaklabu bateekamu ssente n'abawagizi bateekamu ssente zaabwe ne beerekereza obudde bwabwe okulaba nti bafuna essanyu. Abamu abateeka ssente mu mupiira abaklabu baagala kufunya essanyu kyekyo kyokka. Kati bw'olaba abasponsors abateeka amaklabu ssente nabo baagala kutunda byamaguzi byabwe. So bwe kiba nga gye kiri nsaba abasambi b'omupiira bakiveeko. Anti bwe kiba nga kyakuba nti abazanyi ate bw'oba nga kituufu gye kiri nti bo bakolamu ssente ate nga bategekebwa okuwangula omupiira kyannaku tujja okuba tetuna gye tulaga. Nja kusooka okwebaza abawagizi ba Kyetume nti ttiimu eno weeri kati tulinga bali mu rehabilitation nti tugezaako okulaba nti tugize engulu esobola okusigala mu kibinja. Ate omanyi buli lw'oba nga olwanisa relegation bw'ofuna akabonero bw'ofuna obusatu byonna byonna obyaniriza. So buli mupiira ogujja mu maaso gaffe ebanga final. Unfortunately nti ogwa Express gwayiseewo newadde twazanye bulungi nnyo tulina essuubi nti mupiira gwe twazanye ne Express gwabadde mulungi okusinga ogwa Express. So tulina essuubi nti bwe tunaakwata era omuntu omulala tusobola okufuna obubonero oba akabonero nga tugenda mu maaso. Ekyo kintu it's a vice kikosa nnyo si na Uganda yokka naye business ey'omupiira, business model y'omupiira basponsor abatwegattako kubanga nabo baba basuubira results. So obeerawo incidents ng'ezo mu ttiimu kiba kikosa nnyo in terms of business n'ekigendererwa kya ttiimu kubanga ffe nga Kyetume tetwazimba buzimbu ttiimu, tuzimba ekintu kye tuyita institution ekijja kubeerawo myaka na myaka. So ffe twaganya okukulembeza ekisookera ddala discipline ne professional ethics mu ngeri y'okuddukanyamu omupiira n'omusambi.